emitima gy'Abaganda gyatereera bwe wamma n'abagereko mulungi ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo amaaso geeko ge bagamba galinga ettaala abaana ba Buganda bato ono ye maama gwe tulina. Agambye n'eddoboozi Nakato Shaima Namuddu mwala wa Benkima nsenteredde wano okubategeeza nti tulina omukolo gaggadde ennaku z'omwezi nga 15 February ogugenda okubeera wano mu Dubai. Nsinzidde wano ku Montreal okubaka n'akalangu. Mama wa Buganda Sylvia Najinda Luswata agenda kubaawo ennaku z'omwezi nga 15 ate tagenda kujja yekka wabula agenda kwerekerwako omuyimbi waffe omunene nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne MC Medi Nsereko bagenda kubaawo omukolo gunyume. So abantu ba Ssaabasajja mwena gye muli temulutumira mwana okuva amasaza gonna gye muli muveeyo mubeerewo tubeerewo tunyumirwe twebereremu. Abantu okuva Abdabi, Rasul Kaima, Fujeira, Alain mujje ekintu kikwasaganye ennaku z'omwezi nga 15 February. Ategedde tegezaako n'omulala ategeeza omulala twebereremu bintu byaffe byakwebereramu nga bulijjo. Amannya Nakato Shaima Namuddu. Ssaabasajja kye yabaddira omusu najja gwe kumireka era abayigga